Chimala munnange General Muhoozi wuno bavuddeyo ne babeera nga ate bamugambako mbu munnange asusizza okuba nti nno atulugunya abo abavaayo okubaako bye boogera ebitagenda bulungi mu ggwanga lyattu Uganda. Okusinziira munnange ku Ssaabazonto avuddemu omwasi wuno atabukidde General Muhoozi. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Afande Muhoozi bannange nedda kakati tukkirize ekimala kimala tetugenda kusirika busirisi nje tunakoma okusirika embeera gye genda okukoma okutabuka tuveeyo twogere buli muntu yogera kwata essimu yo bw'otyo likodinga akantu okate katambule twogere tetukkiriza kusirika busirisi embeera eyo noneke nga tulaba bannange bannaddiini abakulu b'ennono buli muntu asobola okubaako kyayogera yandikyogedde kati akyogere kino kyekiseera ekituufu. Afande Muhoozi Subscribing nga liking nga leka obaka bwawo mu comment section. Munnange General Muhoozi wuno avuddeyo n'abeera nga ate alagira omuyimbi Eddie Kenzo twogera ku Edrisa Musuuza mbuno munnange abeere nga ajjayo oluyimba lwe yayimba olwa System Volongoto. Bamulagidde oluyimba luno abeere nga ate alugjayo mu platforms zonna ez'ennyimba nga kwe luli okitegera naye luba lwatambula dda. Bwe bityo nno ate webiri erudda eyanaalugjayo oba nedda omwagiro dujjayo oba nedda ye golowooza ki ku nsonga eno. Katubeere nga ate tweyongerayo subscribing liking lekawo obubaka bwawo mu comment section we tugenda maaso ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Muzeeyi wuno avuddeyo n'abeera nga ate amutabukira amugambye nti yakoze ensobi okuba nti n'alumba General Muhoozi. Bibino Muwanga Kivumbi osobola otya okuvuma omuntu nga yaduumira amagye gonna mu ggwanga atuula ku bukiiko bwa ggwanga lyonna obw'amawanga ag'ebweru obw'ebyokwerinda atuula ku bukiiko bwa Africa obw'ebyokwerinda n'ogamba mbuwaddanga agenda nende ku munkwano. Abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Njagala otubuuze abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Muwanga njagala otugireyo batabanyi batulage tulage bwe bafaanana. Kaabiro Bunguya, Kabisenyonyi wano Nyanzi alinako ku mwana. Nyanzi alina omwana kubanga toyinza kuddira n'ozaala omwana n'abeera gidi pulezidenti we Makerere. Manya nti oyo mukulembeze naye mwe abasigadde mulina ebyana biryawo byonna bitunulanga obutaaki muli ku Muhoozi. Muhoozi is a very intelligent person. Is a freedom fighter. Is a war fighter. Entalo z'alwanyi Muwanga n'obwerudiyo tobukolanga. N'obwerudiyo Kivumbi ne gurupu yammwe mwenna abayaye mwenna bakafanku naye bonna bagasya Nupan Company temulina kimwali musobola kukola ekisinga Muhoozi byakoledde eggwanga lyo. Muhoozi agenze Garamba n'agendeyo Somalia n'agenda weepaaka Kivumbi olina n'olubiriizi olusobola okwogera ku Muhoozi gwe Kivumbi olina lubirizi. Kaabuuno gundi waswatunulanga gubamalako emmere. Kati bantu ki mwina ab'ebbeeyi? Ba Edi Mutwe, ba Madaada, baani be mulina abategeera? Boyinza ogandi mulina abaana abategeera mu Nuupu kuba Nuupu abaali bategeera bonna mwabakuba ne bagenda. Bampuuga Baseggona akati Seggona yamenyekedde ki? Bampuuga bamenyekedde ki? Okulaba nga bakulwanira ove mu kkomera laba ate n'obeera omugwagwa n'oddira olugwe n'olwanika mu ttaka. Kabakutwale olabe omusajja bwagunywa kati mufukire mu giraasi.
ojja kuvaayo ng'ogize ku luno nno. Kiriza tubeera ng'ate etukuwa odi eno munnange Honorable Mwanga Kivumbi baamukubiddeko kaaba CBS ne babeera nga bamubuuza nti ebigambo bino byafubutuse teyejjuse kale nno bw'ati bwe yabazeemu naye munnange ejjukira nti olunaku olw'eggulo yamaze n'abeera ng'ate akwatibwa. Makage Honorable ng'oyogeza maanyi munnange amaanyi ge njogeza buli lw'oyitako eri mu kkomera ofunayo ebintu bibiri. Oyinza okuvaayo ng'ogenze ovuddeyo ng'oyenje buse ng'otidde oba ovaayo ng'ofunye amaanyi amapya n'okwolesebwa okupya. Kati gwe mu obudde bunaayitawo olimbuuza nti banafuna kwolesebwa bupya oba nafuna bunafu. Naye kati amaanyi ago g'owuliddeko ago maanyi ga mpingu. Honorable byono byoyogera tutya nti bayinza okuzzaayo. Ate mbaddeyo kati simanyiddeeyo kiba kipya. Tekiba kipya. Nekkomera bw'obeerayo tofa. Tulina okubajjamu akatengo. Tulina okubajjamu naawe Alex njagala oveemu akatengo. Sajjekule bulungi okole emirimu. Abantu bakambwe munnange Honorable bw'otabadde ebitongole by'okwerinda abantu bazze bakwatibwa mu ngeri eri awo. Ati gavumenti nzina kyayinzikola. Bwetweyongerayo omusumba ono munnange yavaayo n'abeera ng'ate alumba Bobi Wine tebinaggwa abanuupu tebazikiza kaakati munnange teyategeera ki kye yatankuula. Fred Lumbuye wuuno aleese bwino we bannange. Ono ye omusumba ndowooza ne waali agamba natankuula baani bano kale akatambi kaakano. Era buno bugoye bweje emirimu gya animal feeds omula bulungi nnyo nga otannakwata mu kizigo ng'akyali ku location ye wali ennateete omula bulungi nnyo obugoye abamumanyi bulungi nnyo oba animal feeds mukyalo ono yoyo yennyini kati njala sookako wako n'ekifaananyi kirala ono ye ne boyfriend we kino saakitadde oye boyfriend we nga omulakati wano ng'amaze okukwata mu muzigo awo ng'amaze okukwata mu muzigo obulungi ennyo ng'ali ne dalingizi we awo ng'amaze okukwata mu kizigo obulungi nnyo ali ne dalingizi we oyo omukyalo oyo kati information gye mwafumiza bakomredi bo balimu balire ddala information eyo nnungi nnyo kati amanya ge mbadde temumanyi amalala omukyalo ono information yafulumye yonna gye mwawulidde nti yatunda animal feeds ewantu n'emukono si gye yasookera. Omukyalo n'akyusa amanya mangi nnyo era eno ekabalagala kikuba mutwe bali bamuyita Martha era ng'ali atunda kaboozi ka kikuba ekikuba mutwe kabalagala mu Kataba zooni era ng'anamanya ge yali yeyita bali bamuyita Sineeke ng'atunda animal feeds emukono gye yagenda nga bwe nabasomesa Museveni abamalaya baatunda eggwanga lyonna bakyusa location bwe yeetundirako enadete emyezi 3 ng'agenda emakindi ng'afuuka mu byatunda emyezi 3 ng'agenda etebwatebwate batajuka so kati ey'emukono ewantone eyo yasooka amanya ge bali bamuyita ekabalagala ye Martha era atunda emmere y'ebisolo animal feeds nga yeetunda kabalagala mu Kataba ng'amanya ge bamuyita bali bamuyita Sineeke kati Sineeke wonna wooli abaana bakulinako information gwe Sineeke yeyita pasita mumanyira nnyo nga mulina ebikolobero byammwe abaana balina information yonna information yafulumi bongeddeko ndala eno ekabalagala kikuba mutwe bali bamuyita Martha naye nga kodi name bamuyita Sineeke ekabalagala kikuba mutwe ne Kataba ne mu Kataba gye yali atundira animal feeds kati yoyo omukyala yabadde amanyira president amanyira struggle kati ekisigadde eno video gyagiraba oddamu okwasoma tugenda kusindikira ate squad endala yonge egenda kunoonya bigere ku bigere ojja kiwulira. Mukama yeebazibwe nnyo ebiseera ebimu obulwa n'engeri gy'osobola okwogera ebintu ebimu naye kino kankyogere bwe nti abalokole tuleme kulowooza nti generation eno tetugiriimu eno generation tugirimu
ate tugenda kugibeeramu ne generation ejja tujja kubaawo naye tuleme kuteekawo mbeera kati ono omukazi oba pasita waawa oba asumba ludda wa mukazi wattu n'alyoka aveeyo n'ayogera njagala kusooka bajjukiza ono omusajja gwe bayita Dawudi talina university gye yagendamu. Dawudi yali mulunzi wa ndiga. Dawudi n'ava mu kiraalo n'afuuka kabaka. Yusufu bamukwatako n'omusango gw'okukwata abakazi. Bamusibako mu kkomero okumala ebbanga ng'omusango ogumusibisizza mukwasi w'abakazi. Eyo gye yava ne yeegwanyiza n'agwanira ne Katonda n'amusaaniza okubeera kabaka. Tubuulira okukkiriza buli lunaku. Kati ono omukazi gye yafubutuse okusabotaginga okukkiriza kwa president wa NUP Robert Kyagulanyi. Bw'okwata ku Kyagulanyi oba okutte ku nze. Banyabo ne bassebo njagala kubategeeza Kyagulanyi si mululu naye kukkiriza omukazi n'alyoka ayogera mbw'aba Setaani yamukuba akaama. Njagala kubuuza gwe akkiriza okugula emmotoka ng'ewamwe tebagigulanga, akkiriza okuzimba kalina ng'ewamwe tebagigulanga, akkiriza okugenda e London ng'ewamwe teri yali agenze wadde tewali yali avudde mu kika kyammwe kuva mu kyalo kujja Kampala naye ng'oli wano okkiriza Katonda okutwala e London. Tewali yali akutte kakadde ka ssente n'akawa omuntu gw'okkiriza okukwata emiliyoni ozibeeko gw'oziwa, okkiriza okukwata dola obeeko gw'oziwa, ogwo mululu. Setaani yakuba akaama. Mu mawulire amalala munnange Honorable Justin Nammere kwossa munnange ne Minisita Balamu bo bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bakola omulimu gwabwe bukya bayingira ofiisi okitegeera era balabudde abo bonna munnange abayinza okuba nti no bali enguzi abayinza okuba nti no bakumpanya bagambye nti bajja ssaawa yonna bajja katubeera nga tukuwa abantu bano. Abataka muli mutya kakati ndabye omulimu gwammwe ogw'eddwaliro lyammwe waliwo abagukola obubi ate gavumenti nga yasasula emiliyoni wonna 640 ayasooka bamuwa 240 ayaddako ne bamuwa 4 kati ow'ebina bamuwa kola finishing bwe bamukola finishing yakoze enzigi azikoze enzigi nga embaawo z'amapaapaali ekati simbaawo nengenda plywood nengenda mu mukyala mwe bazaalira mulina okubeera mu sink tebagiteekamu nengenda ku counter balina oteekako tayiro oba mabo tebamuteekako ne nyumba yammwe wansi ndabye bateekayo ebituli ne batateekamu katimba omusota omukyala waba mulwadde ng'ali munda omwo omusota guyingira mu kituli ne kukola ki negumuluma mutusonyiwe ensobi muzeisi yagikola naye yakolebwa bano bayinginiya bamwe n'abakulembeze bamwe aba district kakati waliwo omwami bamwita Wilbert mumumanyi kati Wilbert oyo yeyali ya ssente mumubanja ngambye kati saawa zino ndagira RDC ne DPC aba district eno wamu n'ababyokwerinda oyo naye tumukwate tumutwale mu anti-corruption kati era njala bawa n'amawulire omuntu apadde amawulire ago olwaleero nti eyazimba waali wano yono gwe twasoose okukwata inginiya mukwano gwaffe aliwa Engineer komuleka ogenda naye ndaku engineer kati engineer ono yabadde alya ssente zammwe ezaki ez'amakubo naye namugambye alo muwulirize engineer mugambye wanambulira amazima nampa n'ababbi abalala mu district ekibonerezo kijja kuba kitono era agamba tewali buzibu era atandise okumpayo omubbi nampayo ono waawano n'agamba oyo yali eza eddwaliro ne ngamba ani yamukiliyaringa nti assistant we yamukiliyaringa
ne balya miliyoni zaffe 10 meka ne batamaliriza mulimo gwaki ogw'eddwaliro lyamwe y'abataka ate mungambye n'abataka abakola wano nga muzimba tebabasasula oyo si muzeeyi si abikola ababbi bammwe mubayina bakukyalo tugenda tereza ki ate nze saagala kwekubirira bakola batya minisita kambuuzeko ba anko bange bamaama mutyeno mubende muli balaye ebintu byongedde okwonooneka wano tuli ku Bulango Health Center 3 Bulambuli District baminisita ba local government bwe balagidde district engineer ateekebweko empingu ono abalambuza eddwaliro bw'abannyonnyola essente za gavumenti ezisoba mu miliyoni 600 plus we zaalaga bimukalidde ku matama n'alonkooma ne banne bangi ababba ssente zino okutuuka okukola omulimu guno gadibenga lye. The contract was awarded to Ideal Merchant at 400 million. The first person who left was given how much? It had been given 240 million. Then Ideal Merchant? 400 million. After that? Yeah, and for Ideal Merchant, his work was to complete this building here. That was his work. Now the second contractor, his work was only to put terrazzo and construct the incinerator and the facing of the facing and the walkway, which he did and finished very well. Okay, the second contractor. That's the second. That's the third contractor. Okay. The first one was specialist. Then Herbert. Wilbert is the second contractor. The one who was given 400 million. Has he done the work? No. But he paid him. They paid him, but me, I was not around when they paid him. But he was paid 100%. Who paid him? There was the supervisor of works who certified the works. The supervisor of works? Yes. So that supervisor who certified the works is DPC here? Yeah. What is his name? He retired. He's a sergeant general. Even if he retired, they should arrest him. RPC, the person who supervised this project and cleared the payment that is due for payment after government losing 400 net? Yeah, 400 million. 400 million. He didn't do a good job. So that person should be tracked and also brought to book for clearing a substandard job. Because he was clearing, and even the cow. Isn't the cow the one who paid the money? Also, cow was conceived. He doesn't want to talk. Cow? No, cow is new. Not this one. This one. The old cow, whoever was the cow, whoever cleared the payment, and even the internal auditor. We should not pay government contracts without verifying completion and satisfaction of the contract. Especially signed off by the engineer who signed off. So which engineer signed off this payment? It's called the sergeant general, the supervisor of works. Is he retired or is around? He's retired. He's retired. He has to be got to This is the maternity one? Honorable Minister, you can see the maternity ward. Maybe you can repeat this kind of work. This is the maternity ward. So they are supposed to put a sink there. So the maternity ward look like this. This is unacceptable. We need to fix these things. One, I want to know the gauge of the window. What type of window was approved? The BOH. What the BOH of the window? The BOH of the doors. Are they flash doors, plywood or flash doors? Then you also need to look at lighting. If was he supposed to put the bulbs or tubes, what is he supposed to put there? So all that one, I direct you, Cow, on your technical team to give the BOH to members of parliament and also to the police, State House Anti-Corruption and police to enable us to investigate. You know how some of these things, you look at them like we are joking. We are not joking. We may be smiling, but I'm not smiling. I'm not easy when it comes to implementation of government programs. We can't allow any bad thing. The building looks strong, but the challenge is the incompletion and the full payment. Haven't you paid for this building? Have you fully paid? The money was clear. Yes. Engineer, yes or no? Let engineer speak. Engineer, have you cleared? It has two contractors. It has two contractors. This house at first had a company called this. From here, so our structure is.
dampness. So because now it's good enough the contractor is around. The contractor is around. I've seen him around. You can't come with him. Go and come with the contractor. I'm saying you, the call. You know the contractor of this project. You know that contractor, I know him myself, I know him. Can't bring the contractor. Afande RPC. There is a gentleman who's. Where's your driver? Where's your driver? Me. The one in your car now. My friend is Paul. Yeah, you call him. Paul. Yes. It's an ID Paul. Or no, call me Paul. Call the driver. Paul. Call that man called Paul. It's not the one. Who's there? It's Wilbur. Wilbur. Call for me Wilbur. You call Wilbur. No, what I'm saying, I want Wilbur. Afande, RPC, come with Wilbur. Paul has a bell, Wilbur has a bell car. Call him, that is what I want. Okay. Come with Wilbur. Because I want to thank the engineer, at least on this project, he's not going to waste our time. Yes. He has told us the truth, the person he gave the job. And the person he gave the job is here. So that person, let him come and explain to us what the BO should state about the windows. And then the dampness. Because it's a wet area, but there's also some dampness somewhere. And then also, supposing someone is sleeping here, and the snake comes down here. We move around. Engineer says we can move to another. Let's go to another. Togenda kufa weka buli yali akusente zo goba naye era tumukwate. Lubongo yawuno munanga avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga z'okuba nti no munange Honorable Mwanga Kivumbi yawambiddwa. Avudde n'aluka agamba nti nno tamanyi na kigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kubanga ono baamuwambye naye ate ne famire ye mbu tennategeera gy'ali. Bibi Ssemateeka eragira nti oli bw'oba omukutte abalina famire ye balina okumanya wawaali. Kati famire ya Honorable Mwanga Kivumbi temanyiwa wakuumibwa mu kiseera kino. Tetumanyi mbeera ki gy'alimu ey'obulamu. Ssemateeka eragira nti omuntu bw'oba omukutte abasawo be balina right okumutuukako, bannamateeka be balina right okumutuukako. Naye kaakati byonna byonna nga bwe tulaba mu ggwanga tebikyaliwo. Bakuwamba bo bennyini ne basalawo dira okuleeta mu kooti, dira okutwala ku poliisi n'ebirala bwe bityo. So buli omu yeekaabire ku mbeera eriwo. Naye era tukubiriza abantu baffe obutakkiriza subjugation, obutakkiriza kubanga bwe ngambye banakyemalira bakola ebyonna byonna okugezaako okutiisatiisa abantu, okubanafuya, okulaba nga abantu tebasobola kukola ki kwerwanako. Naye tuze tukiraba ti regimes ezeyisa bwe ziti ate zimala ezige. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel. Kankusabire ngo subscribing, likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.